Nze Judith Kaweesi Namulema nkwaniriza kujja media olunaku olwaleero no kigenda kuba kirala oluvannyuma lw'okukolanga ne mwana wa Katonda James anti yagambye ye bamuyite Mr James si pastor. Waliwo endiga emu eyazze negamba tekisoboka oyo alabika alina ekizibu ku mutwe konze endiga gwe byoyogera obikakasa nti ye ntwaliro ndetera omusajja oyo Jude ddala mbeeko byemubuuza lwaki alimba abantu nze sikkiriziganya naye kale olunaku lwaleero ndi ne Shalom ku side eno ate side eno ninayo Mr James tambula nange bingi byogenda okumanya. Shalom alina byawakanya byatakkiriziganya na Mr James ne Mr James agamba kyayimiriddeko kyekituufu kale Mukama mulungi ekiseera kyonna ekyo tabimanye ebyo nika kati gwe eddiini ogijjawa like Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi embeera ze weewaawo bwe tutyo bwekimirire ng'oli wa ddiini ki nze nzikiriza mu Katonda ndi mwangulikaani oba omulokole oli mulokole obulamu bwange nabwa Kristo Yesu ne mbumukwasa naye abalokole Mr James kyabakolanga kikambwe ati Bible baka ensi yonna biggwawo n'ekigambo kya Mukama kyo kisigalawo. Yagambye mbu Katonda taliyo. Geye na jeri nya Katonda gyali. Berebere kyali kigambo n'afuuka omuntu. N'afuuka nawo kutumachi. N'agamba n'okugamba lwaki abalokole musondanga ssente mbu muzimbire ani Katonda ennyumba. Sifa abakyogera bikula Malakayi 3:10. Kakati obadde ogamba Malakayi abakanya agamba lwaki abasuba basaba ssente mu kanisa wa mu Kereziya buli kimu kye kiri mu nsi eno Bible yakyogerako genda osome Malakayi 3:10 ko tusinziira okuwaayo Bible egamba ennyumba yange ekaze temuli kyakuliisa mulete ekimu mulete ebisooka me first fruit ebisooka mbirete mu kanisa yange ndiisa abantu kyetuwaye Bible olaba wale tubikula tuli awo tuli mu Revelation awo 10 mmeka agamba wetu atuli Matthew 25 nagawe nali mukomera mwankyaliranga bwe nali mu ddwaliro mwankyaliranga oli nambuuza mbu twabikola dde Mukama waffe nagawe ojjukira bwe wayambe ali omulwadde wali oyamba nze fokuwa ekimwe ekyeku tetukiwa musumba kukirya wakiraba kyanyiza abantu tetukiwa musumba kukirya tuwa Katonda Linda bannange n'ebiweebwayo bya Shalom kakkana tuli basatu omanyi ffe abamu Bayibuli tugibereramu tugiruddemu tugiwangaaliddemu mu Malakayi wagamba 3 abasumba bakozesaawo nnyo okubba abantu era olwo lwe lumu ku lunyiriri olusinze okubba abantu naddala ekimu eky'ekkumi lugamba bwe ruti ti okuva mu nnaku z'abajjajjammwe nga munziba bwe rutandika okuva mu nnaku z'abajjajjammwe nga munziba munsunguwaza ne babuuza abantu twakubba tutya nti Mukama ye naddamu nti mwanyagako ekitundu eky'ekkumi n'ebiweebwayo mukolimiddwa ekikolimu ekyo eggwanga lino lyonna kubanga munyaga nze naye kaakati muleete ekimu eky'ekkumi mu nnyumba ya Mukama ekiramba mu nnyumba ya Mukama mbeeremu emmere era munkeme nakyo siri mu kusomayo naye mmanyiyo era munkeme nakyo mulabe bwe siri baggulirawo ebituli ebyeggulu naye mbafukira omukisa ne gubulaako n'ebbanga we gujja omukisa Judith tegereza omukisa ogubulako ebbanga we gujja ntera okulirayo omusumba agamba nti ekyamagero kye bayita nkwatiraako ekyamagero ekitajja na wakaawo ekyamagero nti ojja kulonda ekyapa ekiri mu mannyago naye sikirabangako kakati nno olunyiriri olwo lutuufu naye luyina amakulu naye nga tonnaba kumanya Judith tusooke tumanye ennyumba ya Mukama gye boogerako yeeriwa abalokole balekerawo okubba abantu nga babasondesa ssente okuzimba ennyumba ya Mukama kumbe bazimba amayumba gaabwe Shalom akugambye nti ennyumba ndi mukulu nnyonnyola olunyiriri olwo lwe bayimamu okusolooza ekimu eky'ekkumi terwali
lwa kuzimba nnyumba ya Mukama. Muleete ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo mu nnyumba ya Mukama olwedde nga weeri mubeeremu emmere. Naye olunyiri olwo lweyongerayo nga lugamba nti kaakano nno mulinnye ku lusozi mugende muleete emiti oba omuti muzimbe ennyumba yange nange ndigisanyukira. Kaakati abawuliriza njagala mbannyonnyole buli kintu kyonna, buli kigambo ekyayogerwa endagaano enkadde tubuyita prophecy, bwabanga bunnabbi. Ebitabo ebitaano ebisooka mu Bayibuli byogera ku babiyita Chronicles, byogera ku ki? Ku canon laws, ku mateeka by'ebitabo ebya Musa. Kati bino ebitabo ebirala ebiddamu Yeremiya, Isaaya, Malakayi, ani ebyo prophets. Ebo prophets bannabbi ba Mukama baleetanga obunnabbi obwebyo ebyali bigenda okubaawo. Kitegeeza buli kyonna ekyakolebwa mu ndagaano enkadde, buli kigambo ekyayogerwa kyabanga kirina amakulu gekyogera mu ndagaano empya. Okay. Kubanga ekibuuzo tekinnaba kunnyikira. Kaakati kitegeeza ennyumba ya Katonda ey'ebiseera ebyo twagala tulabe ennyumba ya Katonda ey'omulembe guno ogwa Yesu ng'azze yakyuka. Eri ennyumba eyazimbibwanga n'emikono ku mulembe guno Katonda si mwatuula. Bayibuli egamba temumanyi nti muli nnyumba ya Mukama mmwe kubanga omwoyo wa Katonda atuula mu mmwe. Era olwo olunyiriri bwe lugamba nti mugende ku lusozi muleete omuti bwali bunnabbi obwali bulaga Hagayi 1:8 mugende ku lusozi muleete omuti muzimbire Mukama ennyumba gy'aneenyumirizaamu. Okugenda ku lusozi okuleeta omuti, ekyo omuti gukiikirira the cross, bwali bunnabbi obukwata ku musaalaba. Olusozi lwe luli lwe baakomererako Yesu, nti bwe munaagenda ku lusozi ku muti olwo muleete omuti muzimbe ennyumba. Ennyumba gwe mubiri ogwa Kristo. Yensonga lwaki Kristo agamba nti ennyumba eno yeekaalu gye mulaba nsobola ogizimbira mu nnaku 3. Yali ayogera ku kufa kwe. Kitegeeza ennyumba Yesu gye yali azze okuzimba si nnyumba eno ey'emikono. Era oddayo ne mu Dawudi ng'ateesa okuzimbira Mukama ennyumba. Bayibuli egamba nti Dawudi bwe yateesa okuzimbira Mukama ennyumba, Mukama n'amugaana n'amugamba engalo zo zijjudde omusaayi, tosobola kunzimbira nnyumba. Yensonga lwaki amugamba nti ojjudde ebibi tosobola kunzimbira. Naye abasumba b'ennaku zino abazimba ennyumba ya Mukama gye bayita ennyumba ya Mukama bajjudde omusaayi, bajjudde ebibi. Lindako ate kati awo oba otuwambi anti kati tugenda kuleka kyategeerekesa tonnakitegeera ataanye ensonga eno program tugenda gikulekera. Dawudi Mukama amugamba naye mutabani wo yalinzimbira. Ekya Sulimaani takiteekako, mutabani wo yalinzimbira. Kati ye Dawudi mu bwongo bwe yategeera nti Sulimaani agenda okunzimbira kuba ye yali mutabani n'asika. Naye yali Katonda ye mu kugamba nti mutabani wo yali tagamba Sulimaani, yali agamba yali olwalanga Yesu. Tutegeera tutya? Kubanga agamba nti oyo yalinzimbira ennyumba n'obwakabaka bwe tebulikoma. Kati obwakabaka bwa Sulimaani bwakoma dda tebukyaliwo. Nakyo ebiseera nti obwakabaka bw'oyo omwana alizimba ennyumba tebulikoma. Kitegeeza ennyumba eyo kati laba abasumba era bamanyi okubuulirawo ne bagamba kati Sulimaani n'azimba tebalabawo Yesu. Kakati naye omusajja omuzibe w'amaaso nga Yesu azze ye yajjayo ensonga bw'omutegeera. Yagamba nti Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. Yakikomyawo nti Yesu ye mwana wa Dawudi Katonda gwe yalanga agenda okuzimba ennyumba. Yava mu lulyo lwa Dawudi mwe yava, era kyali kimanyikiddwa nti mu nyumba ya Dawudi mwe muliva. Wabula sigamba nti yakirabya ali ku Sulemaani, yakira kuva ku nabbi mu ndagaano enkadde. Si bwe kiri. Obunabbi obuleeta Yesu butandikira mu Genesis. Katonda bwe yagamba omukazi ng'amaze okulya ekibala mu kubonereza
oba mu bikolimo n'amugamba nti naye naakwongeranga ku bulumi mw'onoozaaliranga. Naye n'agamba nti naye ezzadde ly'omukazi, ezzadde lyo liribetenta mu mukazi gwe mulivaamu ezzadde erigenda okubetenta omukazi. Obwo bwali bunnabbi obulaga nti Yesu yalijja akurashinge Setaani. Kati laba nkunnyonnyole, Ibulayimu okuwaayo omwana we Isaaka bwali bunnabbi obulaga nti Katonda awaayo omwana we Yesu. Naye gwe bw'okisoma nga tolina interpretation okitwalanga bwe kiri. Kati okuzimba ennyumba ya Mukama sooka okwatemu awo kwa Ibulayimu. Sharon omuwulira Mr. James byayogera okkiriziganya naye. Bayibuli agisoma kifuula nnenge, agisoma agiwunzi saati, ayita mu lukwakwaya. Abantu bagambye n'okugamba ddala yavuddewa. Era yavuddewa kuba kakati Bambuuza ddala kweziri zonna oba Bayibuli agisoma kifuula nnenge. koze kweziri. Katonda ogamba Ibulayimu. Ibulayimu yali amaze ebbanga talina mwana. Naye nga buli kimu kyonna Katonda akimuwadde. Naye nga talina ki? Mwana. Mukama bwali omwesigwa yali yamusuubiza n'amugamba ogenda vaamu ezzadde nga liringa emmunye nti yasobola kulibala oba omusenyu gw'omu nnyanja abantu abaliva mu ki? Mu ntumbwe ezo. Ibulayimu wali otabanya bugumiikiriza n'asala amantu entwawo n'afuna Hagali n'amuzaalamu omwana Ishameero. Naye nga si mwana wa Mukama, si mwana wa ndagaano ya Mukama. Tayimu etuuka malayika zijja okukyalira Saala. Zaamusanga ali mu katenti budde bwattuntu awumuddeko kasana sanga mukaaga Maria ga misana gamugamba ogenda kuzaala. Saala aseka. Agamba mulimba nammwe nze kati nzaale Mukama obanga osese. Ibulayimu n'abimanya. Mukanya mugenda kukuwa omwana. Kaseera mpaawo kaaga okusamalayizinga amangu. Saala n'afuna olubuto lwa Isaaka. N'azaala. Omwana gw'ozadde obo Ibulayimu yali amwagala nnyo. Kati Katonda ng'agala gesa kukkiriza kwa Ibulayimu. Can you lose what you have to gain God's kingdom? Yesu kye yabuuza mbu kigasa ki okufuna ensi yonna naye n'otundwa oba n'ofiirwa omwoyo gwo. Ekya Ibulayimu ogamba mbu asaddaaka yali tekiri kugamba Katonda ali atulaga mbu ajja kusaddaaka Yesu. Ekya Isaaya kyayogerwa ajja kuva mu Isaiah 5:3. Naga omukazi alizaala omwana yenye bali mutuma Emmanuel alijja alitufiiririra yalibeera kabaka waffe. Wabula si wali mujenyesiisi nga mukulu James bwagambye. Kaakati obadde okimanyi mukulu James agamba nti Yesu ye yajjako ggooti ya Mariya. But today from the beginning Katonda akola ki? Asindika mwoyo we eri Mariyamu omukyala atalabanga kuki? Musajja. Yasindika ki? Mwoyo. Wabula si Yesu oba Katonda yajjako ggooti ya Mariya. Wula kannyonnyola. Judith, ontutte mu biki ebyo? Si gwe wagamba luli eri? Oli ku programu eri nedda. Ate kakati programu eno ebadde ku kirala. Naye kati kankittaanye nga bw'okireese. Nakola statement bweti. Nagamba nti ku nsi kuliko abantu engeri nnya Katonda ze yakatondamu. Engeri ziri nnya. Ekyakindeesa nga abantu bagamba nti Yesu nga baagala okumuwawula. In fact nyinza okukola statement Yesu muntu. Yesu muki? Muntu. Is a human being. Naye engeri abantu gye batondebwamu eyeewuunyisa ya mirundi ena. Omulundi ogusooka Katonda yaddira enfuufu n'abumbamu omuntu. Omuntu oyo gwe bayita Adamu eyasooka. Adamu teyayavula, Adamu teyakaaba, Adamu teyatandikira mu buwere, yatandikira mu bukulu. Adamu yagenda okera ku makya nga atondeddwa nga musajja mukulu. Era ne bamutwalirawo mu nnimiro mu lusuku. Kati eyengeri kitegeeza ettaka lino lye lyali olubuto lwa Adamu olwafoominga Adamu. Kyewuunyisa obwo obutonzi. Kati obutonzi obwokubiri
Adamu bamwebasa bamugjamu eggumba bamukolamu omuntu omulala agenda okera ku makya ng'abadde omu bafuuse babiri. Kati omuntu oyo Eva oba Kaawa n'atondebwa naye nga mukulu. Eva olunaku lwe yatondebwa yali asobola n'okufumbirwa, naye teyabeerako mu buto, teyabeerako mu bwana. Abo tebaayitako mu stages ez'obwana, baatandikira mu bukulu. Ago maanyi ga Katonda. Kati omuntu owokusatu okutondebwa, Adamu ne Kaawa bwe baali nga bali awo nga tebalabangako kintu kyonna, baali tebalabangako muntu yenna ku nsi alinga bo. Era nze mu kunoonyereza kuno kwange ng'ogana ye baatandika batya okwegatta. Eyo revelation yajja etya? Naye bwe nakola sitadde ku bisolo, akabuzi ne bwe bakaba bakazadde ennaku 5 ogenda okusanga keeberese kannaako. Kati olw'okuba baalabanga ebisolo byo byaliwo, kubanga ebisolo byatondebwa ng'omuntu tannatondebwa, kitegeeza ebisolo byali bikulu okusinga bo. Kaakati kitegeeza baabirabanga nga byegatta, be baali babirabirira. Kati oba oli awo nabo ne bafuna sense ne bakoppa. Tuliko kino lwaki tetukikola? Kati bwe bakikola, amazima gali nti bwe bakikola, omukazi yazimba olubuto naye nga talina gwe yali alabyeko, tamanyi kyalina, oba bwali bulwadde takimanyi, ne luzimba ne lutandika okwegulumba, omwana n'azannyira munda. Myezi 9 bwe gyayitawo, Adamu agenda okulaba ng'omukazi agenda omutuukako ng'afulumizza akaana ate ko nga kato. Ekyo nakyo kyali kyamagero, kyewuunyisa. Akaana katandise kato, kabafaanana, kaliko ennyindo, ne bakalabirira ne kakula. Obwo bwe butonzi obw'emirundi 3. Kati obutonzi obw'omulundi ogwokuna ye muwala okubeera embeerera. Embeerera nga teyeegase na musajja yenna, neefuna olubuto neezaala omwana. Kweko okujja kwa Yesu. Kakati bwe nali njogera ku kujja kwa Yesu nga ngamba nga kwewuunyisa, nga kwali kwewuunyisa, ne ngamba naye kakati tukufumiitirizeko tukulowooze. Embeerera bw'oba omanye virgin bw'ebeera, kati gwe okimanyi. Naye bw'oba okimanyi omuntu ali virgin bw'abeera n'afuna olubuto, ate yaliko etteeka nti ono abadde amwogereza tamukwatako, teyegatta naye mpaka ng'amaze okuzaala omwana. Kakati kitegeeza Maliyamu yabeera n'olubuto naye ng'ambeerera. Kati awo bwe mubeera mu ssomero, naleeta as a joke, bwe mubeera mu ssomero ssebo, ne ekibuuzo ne kijja nti who took the virginity of Mary? Okiddamu otya, who took the virginity of Mary? She never lost her virginity. Kati nze nakiddamu ne ngamba Jesus took the virginity of Mary. How? Kakati Yesu ye yajjako embuzi ya Maliyamu maama we. Anti kakati embeerera yonna evaako nga bayingira, naye ku luno yavaako nga bafuluma. Setaani takyatuma yeesitukira. Kati Setaani takyatuma ye kennyini yeesitukira najja. Tuyige omanyi bwe musoma Bayibuli mugireka awo nga temugenze kulaba. Kati leka nkutegeeze embeerera nga yafuna olubuto nga mbeerera. Kati wano mu kusindika omwana nga azaalibwa yaluuzinga virginity. Era ekyenjawulo nti Yesu yakozesa mutwe okujjako ki okufuluma. Giraba yakozesa mutwe okufuluma. Embeerera ya Maliyamu awo yagiruuzingira. Singa obeera mu kiraasi, nze ngamba bw'oteekawo ansi eyo. Ebyakatonda byawukana ku byensi. Bino tebyali, bino okuzaala kwali nnomo. Okufuna olubuto kwali kwa bwakatonda, naye okuzaala baanoonya ne we bazaalira. Kitegeeza yazaalanga bano bwe bazaala. Kakati ekintu ekyo oyinza kiwakanya naye bwe kyali, naye si kibi. Mundowoozayo bwe kiri. Naye ffe tugoberera Bayibuli, baba ekigambo kya Mukama tekiri kyuka emirembe n'emirembe. Okubazzaayo ku nsonga eno kuba eriyo abantu bangi abaleese argument zaabwe nga bwe nagambye nti omubiri guno, the body
kintu kya muwendo nnyo nga bwe nakyogerako era ne ŋŋamba nti ekintu kyonna tekiri authorized okuoperatingira ku planet earth bwe kiba tekirina mubiri nga tekirina mubiri guno gwe tulina n'omusaayi. Kakati ensonga eyo nereeta argument nnyingi, abamu tomanyi bayibuli bannange eraba ekisajja kiki ne boogera nnyo, nenjagala nyongere okuttaanya abantu. Okay, oyina n'ekirala programu eri gye twamaze yagambye Katonda alina obuyinza naye talina amaanyi. Katonda alina amaanyi naye tatulinaako buyinza. Bwatyo bwe yagambye. N'agamba n'okugamba wano tubadde tunyumyamu. N'agamba walabye amawulire oli omusajja abadde atta abawala nga bw'abaziika. N'omukazi eyafumisa ebbaawe ekiso ng'ali nnomo. Kakati Mr. James ye agambye nti Katonda yabaddewo nga batta abantu abo. Naye talina kye yakoze mu bufunze, tatulinaako buyinza. Ebintu emu Katonda abireka ne bibaawo mu bulamu bwaffe. Ngenda kukwesa referensi ya Yobu. Katonda ali atambula ku nsi n'asanga Sitaani. N'amugamba ovaawa. N'amugamba nve naye nsanze musajja wo Yobu. N'amugamba kansuubire tosumbuye musajja wange. N'amugamba simusumbuye. Naye agamba tumukwatemu. N'amugamba mukwatemu. Naye tumukola ki? Tomutta. Byonna ebyatuuka ku Yobu abamanyi Bayibuli babimanyi. N'afiirwa abaana, n'afiirwa buli kimu kyonna kyonna. Olumu Katonda atuleka ebintu bitutuukeko otupafekitinga. Bayibuli egamba etya? N'agamba mu nsi mulimu ennaku. Yesu yabyogera ebyo. Naye mugume nze mpangudde. Shalom, okkiriza nti Katonda atulinako obuyinza? Nnyo. Singa agamba ka James mututte, akutukira wano. Kakati ye agamba n'okugamba nti Katonda okufa tekuliiyo. Tekuliiyo. Taziikangako. Setaani agenze okukiika, abaana ba Katonda bwe baali bagenze okukiika, ne Setaani n'agenderamu. Kakati bw'agenderamu nti Katonda n'abuuza ondabidde ku Yobu? Gonze mulabye naye nga wamuteekako biki omuwadde buli kimu akulaakulanye. N'amugamba naye akusinza kubanga omuwadde naye bimuveeko olabe. Kakati nze pointi yange eri awo engeri gye byamuvaako genda osome story. Yayina endiga 7, ayina ente, ayina amagana n'abaana 10. Kakati abaddu be basooka okujja nga bajja badduka ne baga nti owange Yobu nti kiki? Tubadde tuli eyo gye tulundira ente. Abasaabi bazze ne babba ente zonna ne bazitwala, n'abaddu babasse nze mponyeewo. Simanyi olaba kyekyo kye nagambye nti Katonda ayina amaanyi naye olw'okuba tayambadde mubiri, ne Setaani ayina naye olw'okuba tayambadde mubiri tali authorized cooperatingira ku planet earth. Era ente ezo okubbibwa. Can do anything because is the most powerful, is omnipresent, buli wamu wonna waali. Awatali Katonda omuntu talina kyayinza kukola ku nsi, naye n'awatali muntu Katonda tasobola kukola. Ensi yaliwo, abantu nga tebaliiwo, Katonda yaliwo. So eyo statement gy'ogamba awatali bantu mugamba nti nkyamu. Ffe Katonda atwazikamu bwazisi. Katonda asobola okubaawo ffe nga tetuliiwo. Ekyo kituufu. Naye njogera ku principles ez'okugavaninga ensi. Ffenna tukkiriza nti Katonda yatonda ensi. Naye bw'amala ogitonda n'agituwa tugigavaninge. Tetuli mu competition naye nti ani asinga ogigavaninga. Ate n'ekyo nakyo nsobola okuddirayo ebuziba naye lwakuba nti abantu abasinga okutegeera ekintu kino twogera ku the kingdom of God. Kati waliwo obwakabaka bwa Katonda, the heavenly kingdom. Kati Katonda bw'abeera mu bwakabaka bwe okimanyi nti kabaka bw'aba tannafa omwana tosobola kubeera kabaka.
kabaka nga tannafa omwana tasobola kubeera na kabaka kati omulangira alindiridde Katonda yakola bw'ati olw'okwagala abaana omwana waafuge ng'ate Katonda tafa kati yakola kye tuyita yagamba nti kankole afuna ensi endala gy'akola Abangereza bakolonizinga eringa kolone ateekawo kolone a distance country mu distance n'agamba nti kakati katugende tuwambe tufune ettwala ery'egindi kati eyo aba asobola okuddira omwana we n'amutwala afugire eyo ekyo Katonda kye yakola ensi it is a colony of heaven kati Katonda afugire mu ggulu n'agamba kakati mmwe nammwe abantu abaana bange let them have dominion here kakati ffe tuli kolone lya Katonda kyovola batusaba tugamba nti ebikolebwa mu ggulu bikolebwe ku nsi awali amatwale ga Katonda kakati ensi eno ffe tugifuga olwaleero newankubadde Katonda yagikola ate tasobola biyingiramu yagamba let them tasobola kumala gabyeyingizaamu yensonga lwaki otta munno ng'alaba n'atajja kutaasa ekintu kibaawo ng'alaba n'atajja kutaasa lwaki kakati Katonda abiyingiramu wa Katonda okujja interfering n'ensi ateeka okuba ng'afunye permission okuva gye tuli kati leka nkuwe ekyokulabirako kankitaanye what is prayer is giving God permission to intervene wambuuzaako olulala nti okusaba kyeki kati nkiddamu nti prayer it is giving God permission to intervene okusaba kwe kuwa Katonda obuyinza olukusa ajje yenyigiremu kati leka nkuwe ekyokulabirako omusajja Dawudi kaali kalenzi ka myaka 17 ensi yonna Goliyaasi n'Abafirisuuti nga bagizinzeeko buli omu atya nenga buli omu agamba ani anaakuba omusajja ono naye akasajja ko ne kajja ne kagamba gojja gyendi n'amafumu n'engabo na buli kimu naye nze nzija gy'oli in the name of kye yali ategeeza I have given permission omubiri gwange nguwadde Katonda gyagutuulemu kati nzija mu linnya lye gw'olaba nze naye si nze nzija waliwo gwe napa meetings okubeera mu nze agenda okukuba kati laba Moses nga bava e Misiri batuuka ku nnyanja ennyanja nga myufu ne bakaaba ne bawoloma ne bakaabira Mukama nga Mukama asirise abalabe nga bava eri babalumbye Abamisiri bagenda batta nga Mukama asirise Moses n'akaaba Mukama n'ambuuza okaabira ki n'agamba bagenda kututta n'agamba kati oyagala nkole ki kye yali agezaako mugamba you have the authority mwe muyina obuyinza n'amugamba kiki ky'olina mu mukono gwo n'amugamba muggo omuggo kitegeeza authority Musa okubeera n'omuggo bwali buyinza era n'amugamba genda okozesa obuyinza obwo kuba ku mazzi ennyanja ejja kwawukana anti ng'era yamuwadde amaanyi kyekugamba nti giving God authority oba permission to intervene bw'ataalikabiridde Mukama baalifiiridde awo nga Mukama atunula bw'ati era leka nkutegeeze ebintu bingi nnyo Katonda byalaba nga bigenda mu maaso nga tasobola kubyeyingizaamu kutaasa kati obadde okimanyi nti Luti kankwe Sodoma ne Gomora okukizikiriza bamalayika bagende bakizikirize tebaagenda nga tebamaze kugenda wa Ibulayimu kusaba lukusa genda osome ojja kulaba nga bamalayika Katonda yamala genda wa Ibulayimu n'agamba ekibuga ngenda kizikiriza Ibulayimu n'atandika okugamba bwe munaabaamu abantu 10 nga batukuvu Mukama n'agasijja kizikiriza bwe munaabaamu abantu 5 nga Ibulayimu akleiminga nti bwe mubaamu abantu 5 abalungi ate n'okyokya nga Katonda tayinza kusaalimba agenda akyokye nga tayise wa musajja ono Ibulayimu kati Ibulayimu ekyamuleetera obuzibu singa yatuuka ku accident egamba nti bwe munaabaamu omu era Mukama yaligambye sijja kizikiriza ne yakoma ku 10 Katonda agenda okunoonyaamu 10 abatuukirivu nga tebaliimu ne bakizikiriza teyamala gagenda kati ensi Katonda ogiyingiramu tumala muwaki
Ife lukusa naye ngate kubanga yagituwa let them katiraba yatonda omuntu omu omulundi gumu kati ffe abaddamu ffe okubeera ku nsi si katonda nti atutonze tuzaalibwa buzaalibwa eyo permission yagiwaffe tuli authorized okuzaala ensi eyale so siga nti buli kaseera katonda ajja n'atonda oli wadde mboga nja kuzaala abaana 2 n'ozaala 2 oli wadde mboga nti nja kuzaala 100 n'ozaala 100 olwo olukusa gwe olulina oyongedde otya ku nsi oyinza n'ogasijja kuzaala n'otazaala kati authority tugirina kati leka nkuwe ekyokulabirako ekiraga mu myaka egy'ensanvumu ffe abamu abaaliwo n'abamu ffe abaali tetutegeera mu 79 eyo ne nawulirizaako President Museveni ng'agamba nti bannaddiini abaaliwo ebiseera ebyo ku mulembe gwa Idi Amin baasabanga busabi mukama yamba Idi Amin agende. Museveni ye ne gurupu ye n'agamba ffe tujja kusaba busabi ffe tugenda kukwata emmundu tumuggyeko. Amazima Amin oba obote teyavaako lw'abalokole baali basaba yavaako kubanga waliwo abantu abaamalirira ne bagamba katugende tukole ki tumuggyeko nga tulwanye katukwate emmundu kati bino ebyabalokole okubeera katukisabire nawulidde ennaku zino nga basabira omusolo gwa ifirizi abalokole batandise okukola ebye basaba Mukama Katonda omulokole yasabidde omusolo gwa ifirizi abasumba twatudde meeting nagibaddemu ne baleeta prayer request era ne bayimirira nenyimira ne bagamba ne temusabira ifirizi tejja kuvaawo olw'essaala zammwe nti nedda Mukama tewali kimulema waliwo ekirema Mukama ne basaba nange ne mbeerawo nga neewombeese mu abasumba tubadde nga 5 ne ngamba naye daba obutamanya kiki ekituufu abasumba kye babadde balina okukola Katonda si yalese ifirizi ani yalese ifirizi kakati ate gosaba Katonda kisoboka Bayibuli egamba muleete ensonga zammwe ez'amaanyi Isaiah Mekeya egamba muleete ensonga zammwe ez'amaanyi gwe gy'owulira mbu y'amaanyi togisobola ogikwasa Katonda. Covid abaali beetaaga emmere lwaki n'abasumba baffe tebazitwala wa Katonda lwaki bagitwalanga wa Museveni? Mukama takola kuva eri akozesa abantu bwe munaamala okumanya ensi okuva lwe yatandika nga Katonda agituwadde ensi egavaningibwa principles oba laws ensi tekyagavaningibwa ssaala tosobola kukulaakulanira mu ssaala tosobola kuwangulira mu ssaala. Shalom olirawo nnyaawo Pastor kwatamu Shalom agamba essaala ewanguza anti essaala nja kuwa omukisa emirimu gy'engalo zo singa mba nkola nga bwensaba Mukama ngenza okukola nteeramu omukisa agukuwa ate tuli gitoma 28 ngenda kuwa omukisa ogutaliiko buyinike ate omusaba the works of your hands nti buli akola agamba mu Yeremiya 3:3 call unto me and I will answer you. ezo prophecy eranja obo si bunabbi kati buli agala enamba ya Katonda njimuwera wano eri Yeremiya 3:3 newe obipi nga obipi nze yakuba gwe genda osome Yeremiya 3:3 Shamo oyina namba ya Katonda njirina nze ne namba era tumanyi Katonda alina ku WhatsApp wanje tumanyi okwogera gwe genda mu Yeremiya oba Yeremiya 3:3 ye namba ya wakoma kwogera ddi naye ndaka bali twogera nyo nga njija ndabe watafiki adagala kunyimiza ne mugamba gwe no saaga ndalaba sita ya makosa nkuziba ampisawo bwisi omwana omuwulidde kalaba sitala paseva nkusiba teri kintu bwenti Judy kankutegeeze teri kintu kyonoonye eggwanga lino nga bapasita era waliwo abasumba mu kibuga omwo bayigiriza abaana n'osanga omwana ng'ali over spiritual zo muzijja weezo siwummuza Mukama akuwambe si buli omu azifuna naye bannange Bayibuli yagamba nja bassaako omwoyo wange kati tugende mpola Shalom kino kyoyogedde bakiyita batya koroma basababadada tubikulaminga wabula mwoyo akukkako Bayibuli egamba tetulwanagana na mubiri na musaayi wabula abalangira awo essaala ng'etabuse ng'oyongedde mu nsi y'omwoyo awo tuba tumenya tukutula
nawe kenyini weekanga otandise bano kyenzikira naye mulimu abasumba abakyamu era nga Bibuli yagamba mulimu emisege egyambadde nga ki ng'endiga mulimu abasumba abafere kati nga kiringa kanku example y'Oluswayiri mu nsi endala Oluswayiri is a form of communication, medium of communication that you communicate using Luswayiri. Wano mu Uganda Oluswayiri bali kwesa kubba. Unajua Kiswahili toba viato na kubba kwa tamanyi ki Luswayiri. Kanye kino ekyokwogera mu nnimi teri somero somesa nnimi okuleka bana abasumba abakyamu Bayibuli beeyogerako begatu begendereze. Wabula Mukama gamba ndi bassaako mwoyo wange. Era Bayibuli gamba bali basaba mu kisenge kya waggulu bakunganiranga mwoyo mutukuvu yaka Yesu gwe yasuubiza komyawo akazindalo nga temunnabagenda mu mwoyo kuba ensi gye tulimu ya mubiri tuwangula mpangula kwoyo Kristo ampa amaanyi agamba cha John 1 John 4 ali munze nasoka ulire agamba 1 John 4 ali munze w'amaanyi okusinga ali mu nsi eno nze nyinza obba bwe nti ndi munafunga Shalom bwondaba naye nina empologoma endimu empanguza byonna bye sandi wangudde abalokole baagala kati oline bwe yekyanga naga nze nyina kino waliwo omusumba gwe nawulidde agamba nze mbawa byonna buli kimu nze nkirina nze nyina omukisa naye ng'olaba omusajja yali omutembe bwakutta abantu babaga nti nze nyina omukisa nze nyina anti era bagamba asitula abanaku n'abatuuza n'abalala leka nkunnyonnyole kakati ekintu kino we mulaze ensi eno ya mubiri era ensi eno ono abadde ayogera ku Kristo nentunulanga ne Kristo gwayogerako tamumanyi abantu tebaawula Yesu na Kristo there is a difference between Jesus and Christ obadde okimanyi nti Yesu yazaalibwa n'amala emyaka 30 nga tebamuyise Kristo Yesu yabeera ku nsi for 30 years nga tannafuuka Kristo Yesu teyazaalibwa nga Kristo yobadde okimanyi nti Maria yazaala mwana Maria teyazaala Kristo kati leka nkunnyonnyole kubanga ne mu Isaiah agamba omwana atuzaaliddwa ffe the child is born to us and the son is given to us omwana atuzaaliddwa ffe omwana ow'obulenzi omutabani atuweereddwa omwana yazaalibwa naye omutabani yatuweebwa buweebwa enjawulo eriwo Kristo ye mutabani kati laba Yesu bw'aweza emyaka 3 bwe yamala okubatizibwa Bayibuli egamba omwoyo mutukuvu n'amukkako mu kifaananyi eky'ejjiba oyo eyali akka gwe tuyita Christ era Yesu n'alyoka avayo n'agamba the spirit of God is upon me he has anointed me kakati awo Yesu waafuukira Yesu with Christ nga nange olwaliro bwendi James with Christ kubanga Bayibuli egamba bweti mubeere n'omwoyo ng'eyali mu Kristo mubeere n'omwoyo wa Kristo tetubanga tuli tetubanga kati wuliriza Kristo is a spirit sokolindako pastor oyo Kristo eyayinzisa Yesu akapasa kamujjeko sokolindako oyo Kristo eyayinzisa Yesu mwami James lindako Mr James sokolindako nange mwalabye Yesu yaganye omubala ne bamutwala yekirokole ate tabadde omu waliwo oweeruweero n'ow'emitiana wawuliddeyo omukatuliki agaana omubala wawuliddeyo omusiraamu agaana omubala era obutamanya buli mu balokole mwe muli ebicupuli bwe bityo abantu bange babuze olw'obutamanya kati gwosinze kya Yesu ali olumonde Yesu kyagala apo Yesu atunda ku kyenge Yesu tewasaka mukazi wa kubi njagafu mjagala Yesu gotugoberero waffe muve kono Yesu we Kampala wannakulose Mukama ngambye emmotoka girese oyo Yesu we Kampala oyo amanyi n'olusoga ffe twogera ku Yesu eyakomerwa ku musaalaba okujja okufiirirya ffe aboonoonyi
eyajja okunoonya nze naawe yabula. Mwami James kyayogera alinga Saulo nga tanafuuka Pawulo. Pawulo yayigganya ekkanisa. N'ayigganya ekkanisa. Era lumeera agenda kulumba kkanisa. Yesu kenyini n'amwekwatira. N'amugaa lwaki onjigganya. N'amugamba gwanya ayogere muganze gw'oyigganya. Buli mwami James kyayogera kituufu ne Saulo bwe yayinga tanafuuka Pawulo. Yayigganya ekkanisa yatta abantu. Y'omu kubatanya Stefani abaagala omukuba. Stefani kati yakomekerera atya Saulo ng'afuuse Pawulo yasiganya okuwandiika ebitabo ebingi mu ndagaano empya. owulidde yensonga lwaki nange nzize kubanga eri abadde boogera yali mu Feresi manyi oyo yali kiyo Mukama omulaba tasanyukira kufi kwa mwonoonyi akyamuwadde chance. Bayibuli bwegamba tasanyukira kufa kwa mwonoonyi. kati kyogamba ono mwonoonyi kubanga Bayibuli egamba yenna kiri nga John yali asemba mu kubikkulirwa alyongera ku kigambo bye nnayogera oba alitooliwaako. Buli kikolimo ekyogeddwa mu Bayibuli kubikkulirwa kigambo mutuukako. okiwulidde ekintu ekyo nkibuulira kakati oli ku kigambo. abantu bangi nnyo ennaku zino naddala abalokole baatoola dda ku kigambo kya Katonda. ate gwe okola ki? Nze sikitoola nga bwe kiri bwe nkitwala. Gwe njagala ompeeyo ensonga emu gy'ogamba nti eno tuleete argument ogende nti kino si kituufu according to the Bible. Anti nze wali wagambye mbu Katonda tatuyinaako buyinza. Era nenkunyonnyola ndi Katonda yaddira kankuwa ekyokulabirako. Yaddira amaanyi agalina, yaddira obuyinza n'abutuwa, era Katonda kyatayinza kulwana nakyo kye kigambo kye. Obuyinza bwe yatuwa ne Bayibuli weekiri yali awa Moses n'amugamba I've given you a chance to choose between life and death, a blessing and a curse. That bw'okkiriza Kristo Yesu n'omukkiriza ebyaddala. Katonda atuwa option bbiri, either kkiriza otwale omukisa oba ogaane otwale ekikolimo. Kubanga Bayibuli egamba abo bonna abakkiriza Kristo Yesu abafuula baana be. Okkiriza na mutima gwo n'oyatula n'akamwa ko okuweebwa obutuukirivu. Kaakati nno yagambye nti n'eggulu teririiyo. Kiraba kati Yesu atutwala wanga tufudde. Ali musumba be bana abanoonya ebyabwe. Ono yali mugezigezi w'e Kampala be bana abalina Yesu agaba amazzi, Yesu w'obutambaala. Ate nabyo abivumirira tabikkiriza. Kati kansooke nkusomese kye bayita eggulu. Kubanga abantu balina ebibuuzo bingi ku ggulu likwata ku ggulu. Bategeeze ensi eno ng'oyagala ekuleme obeere nga toyina kyogikoledde, beera ne mayindi y'eggulu oleme kubeera na mayindi ekubeeza ku nsi. Kati leka nkutegeeze Gamba akyawa ayagala nnyo ensi eno akyawa Katonda. Okwagala nnyo ensi eno gwe bw'oŋŋamba nti ayagala nnyo ensi eno aba akyaye Katonda kitegeeza ye yakisooka okwekyawa kubanga Bayibuli egamba for God so loved the world. Bw'atyo Katonda bwe yayagala ennyo ensi n'addira ne mutabani we attibwe. Anti muliriza kansooke mbasomese omanyi kakati abantu abamu tebamanyi ye bw'asomayo akawandiikibwa n'akanywererako. Kati ffe abamu tukola okunoonyereza. Kati toyinza gamba nti Katonda nazimba ennyumba yange, toyinza gamba nti njikyawa. For God so loved the world. Ekirala Katonda yazikola ensi eno era ensi eno nze njiyitanga estate ya Katonda. Mu estate ye n'atuteekamu ffe tumanaginge. We are managers of God's estate. Era Bayibuli egamba we are stewards. Tuli bawanika. Eno ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Naye yagituwa sijjaawo nti Katonda ye yagikola n'agituwa tugirabirire. Era endabira gye tunaagirabirira tujja kufuna accountability ku lunaku olusembayo. Twagirabirira tutya? Kati wano mayindi y'abantu weekyukira ne batandika okulabirira ebyabalala ne batayigirizibwa kulabirira nsi.
kati ensi gye baatukwasa okulabirira kati abamu mayindi yaabwe eva ku kulabirira kye baatukwasa nega nti labirira gy'otomanyi mu ggulu. Eggulu tukkiriza tuti nze mbuulira enjiri ey'obwakabaka obuvunaanyizibwa amaanyi gonna ge nkozesa gampeebwa kitange ye Katonda, the creator of heaven and earth. Naye yanteeka ku buvunaanyizibwa buno kwenteeka okuteeka amaaso gange ku nsi asobole okunsiima. Kitegeeza sobola ate kuddira eri gy'abeera njereyo nongooseeyo manye ebiriyo ng'ebya wano sinnabikola. Era ensonga lwaki the priority of man, it is earth, not heaven. Heaven is not our destination. Ekyo nno nakyo kijja kuleeta akavuyo. Eggulu si enkomerero yaffe. Omuwala sinnannyonnyola kubanga kyenjogedde kipya. Our destination is not heaven. Okujjako bibirikale wrong. Abantu basomeseddwa mu bukyamu ne balaba nti destiny yaffe ly'eggulu nti balina era leka nkutegeeze ekintu ekisinza okwonoona eggwanga lino kwe kubeeramu abantu kati ng'abalokole emiliyoni oba emu n'ekitundu oba bbiri kyokka nga zonna bazisomesezza bazigamba tugenda kubuukanga ebiwaawaatiro tugende mu bbanga tusange Yesu atutwale mu nsendera beswe naye nga kisoboka anti bwe bakkiriza kati leka nkutegeeze naye nga Yesu si kye yasomesa ne bwe yali asomesa Saara baamubuuza tusabe tutya n'abagamba musabenga muti our Father who lives in heaven, taata wange nammwe abeera mu ggulu. Thy kingdom come, ky'obwakabaka bwe buve mu ggulu bujje, byayagala bikolebwe mu nsi. Thy will be done on earth as it is in heaven. Programu ya okujja kwa Yesu mu mpulirize kuddira ensi efuuke ng'eggulu, ebiri mu ggulu bibeere ku nsi. Bwe buvunaanyizibwa baffe to make the earth like heaven. Kyokka ate ffe ne tubeera nga tugamba ffe ensi tugikooye twagala kugenda mu ggulu tetwagala gikyusa. Noga enguudo ennungi tujja zibeerera nazo tulitambulira mu nguudo eza zaabu tulirya wamu ne Yesu mu ggulu emmere ennungi tuligirira mu ggulu amayumba amalungi tugenda gasuliramu mu ggulu. Butamanya Yesu agamba ebiri mu ggulu bye mwegomba nga birungi bikolebwe ne ku nsi oba mu ggulu waliyo enju ennungi ne wano kanjirabe. Era Yesu asomesa agamba tewali yaleka byonna atalifuna 100 ku 100 ku nsi ne mu bulamu obugenda okujja. Kati ye enjiri bano gye babuulira ekujja ku nsi nekutwala butwazi mu ggulu. Kankubuuza ekibuuzo olwaleero nga bagambye nti Judith enkya okusigala ku nsi n'enkya okutwala mu ggulu. Enkya obudde bukye ng'oli ku nsi oba bukye ng'oli mu ggulu okyuzingawo. Bakubuuza ne bampa chance ne baŋŋamba enkya okusigala ku nsi oba ogende mu ggulu ne ngamba gwe oligenda mu kati ndigendamu. Kati nze nno nkubuulira olondawo ki noŋŋamba nti enkya okeera ku makya nga ndi ku nsi oba nga ndi mu ggulu ngamba sookoleko okuntwala mu ggulu. Njagala mbeere ku nsi enkya njagala ndaba abaana bange. lwaki toyagala genda mu Njagala ndaba ebintu byange kubanga mayindi yange manyi kye natumwa okukola kye bantuma okukola ekyanzaaza ekyambeezaawo tekiri mu ggulu. Mu ggulu ngenda kukolayo ki? Nze nsinga ku bamalayika okuyimba, nze mmanyi okukuba ennanga okusinga ab'omu ggulu be bazikuba. Kwegamba ndi wakabi nnyo nti Katonda neetaaga nnyo mu ggulu. Katonda takwetaagayo mu ggulu. Kati nno leka nkubuulire y'ensonga lwaki ne destiny y'omuntu Bayibuli esomesa bweti nti nendaba ekibuga Yerusaalemi nga kikka okuva mu ggulu nga kiyonjeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Kakati bwe kiba ekibuga ekyo mwe ndibeera lwaki bali kiwa mu matulo kijja mu ggulu ate bakireete ku nsi kwendi? Ye Bayibuli bwegamba nti eggulu n'ensi birivaawo bigenda kuzingibwako, naye ate Bayibuli egamba nendaba ensi empya nendaba eggulu erijja. Kati eggulu bwe baba abatuukirivu nga balibeera bagenze mu ggulu, aboonoonyi nga bagenze mu geyeena, ensi aliba akola yaki nga tewaliwo bantu kika kirala kigenda gibeeramu? Nze ndi ku abo abalibeera mu nsi empya. olina okukkiriza nti oliba okyaliwo. Ensi empya ye destiny yaffe. Ensi empya
twegomba okubeera mu ensi empya so seggulu kakati yo yaddi eggulu n'eriribeera erijja liribeera ly'abo ab'omu ggulu kati leka nkutegeeza singa tubadde bakubeera mu ggulu ku lw'oluvannyuma tetwali baddewo kuzuukira kubanga mmwe mukkiriza nti omuntu bw'afa automatically alinnyirawo n'amutwala mu ggulu omwoyo gwe kati ate kiri kuzza ku nsi ozuukirire ki ozuukire bakwambaza omubiri guno omubiri tegubeera mu ggulu abali mu ggulu tebaguyina bwe tuba tulizuukira twambazibwa omubiri guteekwa kubeera ku nsi kitegeeza ku nsi kwe tugenda okubeera ate wuliza naye nga nsi mpya ne kino njagala okitegeera mu Revelation gye yasomyeko waliwo olunyiri lugamba nti oyo awangula ndimuwa okusikira ensi mu Matayo 8 ne bw'otandika okusoma awo ojja kuzuula olunyiri lugamba nti abo the meek abakakkamu balisikira ensi Katonda tagamba balisikira eggulu kati pastor olina okukkiriza nti ensi eyo erijja erikusangawo terinsangawo tejja kunsangawo wuliriza siribeera mu geyeena omuntu bw'afa vumuvu olwo ndiwummula mu nnyumba yange eyo moto oyinza kuwogerera moto oyinza kukola ki awo mutali kuteesa eyo wansi naye wuliriza ndiba nnyina essuubi nti okuzuukira kuli nsanga nzuukirire okugenda mu nsi yange empya kitajja kubaamu kaaba wadde okulumwa era mu nsi gye tulibeeramu mulibaamu n'okukola emirimu mulibaamu ne hierarchies togamba nti tulibeera twenkanankana era ensonga lwaki olisanga abadde n'ogukanisa gwa abantu 5,000 ng'eri ali ku geeti akuuma ng'ate ffe be mwanyoomanga be muvuma nga oli wali gw'okulira ensi nnamba amawanga gajja gy'oli olw'okutegeera kati leka nkutegeeza kakati njagala bagamba leka saidi eno naye singa eggwanga litegeera nze njagala kutegeeza waliwo abantu abankubira amasimu eriyo abantu abantwala n'ebitundu ebyenjawulo jangu oyongera okutusomesa kubanga ebintu bino jangu oyongera okutusomesa tuyinza kweteekateeka tutya g'obadde okimanyi nti abantu abamu bagera kiraba ekisajja bwe kifaanana kirabe kyonna abamu bavuma kiraba ogubuto nedda mirembe leka nkutegeeze buli lw'obeera n'emirembe abamu ekibasiiwula neggwako n'ennyama kubanga weegira ki onyaza abantu oli musumba osula teweebase bano bakubanja wano wabaguze bano bakwogerera bano bakwogerako wano wabasiyaga wano bakola kino onoofuna otya emirembe onoonyirira otya oyina emirembe kakati wuliriza emirembe gya Katonda kubanga yagamba peace be unto you seeraliikirira neeraliikirira ki atakulinaako buyinza yagamba peace be unto you alina okukkiriza atakulinaako buyinza atalina buyinza ye yampa obuyinza kati bannange leka nkutegeeze kyogamba RDC bw'abeera alamula bw'obanga wali ogenze mu ofiisi ya RDC olaba obuyinza bw'akozesa asalawo n'agamba gwe kino na kino gwe bakusibe tamala nakwebuuza ku pulezidenti eyamuwa obuyinza kyengezaako bagamba wanaakulira eby'ettaka gwe balonda minisita mulabazza abantu ku ttaka nti gwe wakola ensobi mudde ku ttaka nga tamaze nakubira pulezidenti nti owange bano mbazzeeyo kati mwabalokola ekizibu kye muyina n'akajanja Yesu yagenda nga abagamba mbawadde obuyinza muwonye abalwadde musabire abafu mukole buli kimu n'abawo obuyinza mubuulire enjiri kyokka ate mukomawo ne mugamba kakati Yesu agenda kuwonya Yesu olwaleero atambuza bigere mujje mu saavisi Yesu agenda kukola bino abasiibula n'abagamba nze ngenze eri kitange mwe mbawadde obuyinza ekyo nakyo nno kiyina Yesu talina nnyumba gy'ali mu kuzimbira mu ggulu obwo bulimba ab'omu ggulu tebeetaaga mayumba ekyo ekyawandiikibwa kirina amakulu wawakanyiza ebyawandiikibwa Katonda agenda kwokya James saagala gumusalira bayibuli gatusala musango naye bagenda kukwata James basooka basonzekeyo omutwe omugenda bwe guti bamale bakuseeyo tunalaba James nga tunalaba Yesu yagamba ngenze wa kitange mbateekereteekere ebisenge bingi yakenya wakanye eggulu muteriiyo amanyi sitole ya Ibrahim n'omusajja yali omuki omwavu
bwe baali mu ggulu. Togimanyi taata? James Katonda omwana agambye. Manyi olugero era okoze bulungi oduyita kati njagala nkuwe interpretation ya story. James tugenda kusulawo. Waliwo ekintu kyaleese kino kankyanukule ekigamba Katonda agenda kukwokya ate ajja sooka mutwe. abo bebe endagaano eziri eza endagaano ziri kati bulabe eyo mindset kati laba if God is our father Yesu yatulira a loving father era Yesu yaleeta this revelation nagamba our father Katonda ye taata waffe kati ekigambo father kitegeeza Abba mu Lugundi Abba kati Abba ekitegeeza the source oba sustainer kati bw'ogamba our father oba ogamba our source Abba father era Bible egamba nti twajjuzibwa omwoyo asinde muffe nti Abba father omwoyo atuleetera okuyita Katonda nti taata kakati wuliriza nze nyina abaana James otidde okwokya omuliro. balina mu mawanga ag'enjawulo Otidde okwokya omuliro. Bayibuli kiri mu Bakolinso. Pawulo yabuuza. tagenda kwokya abaana be. Pawulo yabuuza n'agamba Omuliro tegwategekebwa baana. Gwategekebwa Setaani ne bamalayika be. Bayibuli Pawulo yabuuza. Sharon Otiso omusajja. N'agamba Pawulo Pawulo yabuuza n'agamba Pawulo abuuza ati oli musumba. Pawulo yagamba tweyongere okwonoona olwo ekisa kyeyongere. Kati ali mu kwonoona alowooza ekisa kigenda kweyongera. Pawulo amaliza kugamba ekitalo. Ffe abaafuuka abaana ba Katonda. Okyanziza mu Sokolideko. Bayibuli kama ba Colossians kwa bakozi sadaka mweyambule ekyambula ekikadde. Kati mwambadde ekyambalo ekipya. Luli mwali baana ba kizikiza kati muli baana ba musana. Mwatambuliranga mbutamanya naye kati muliko totambulanga ggwe. Bw'okkiriza Kristo n'omugoberera oba kitonde kijja. That byennyanja byagala bino ebikadde kati n'amala kkiriza kati n'alokoka. Mpaka si mulokole. N'amala kati alokoka kati. Nakkiriza ne tumwatuza aba afuuse mupya. Biri byonna ebikadde ebibeera bigenze bw'atalokoka ye negeyeena bati. Kaakati wulira. Sharon akugambye bw'otalokoka omuliro gujja kutandikira ku mutwe. Baseeko olubuto okyamasavu. Ekizibu kya Shalom kiri kimu nti kaakati bwe tudde ewala mu byawandiikibwa buli kyayogera ayogera kye yawulira bano abasumba be baani. Kye nasoma n'entegeera mu Bayibuli. Wuliriza kino kaakati Bayibuli ne waasomye mu Baluumi 10:10 nti omuntu akkiriza n'omutima. Naye sokolindeko ng'otidde nnyo we bagambye omuliro. Enkomeko ey'okwonya kuki kufa ate bw'ofa ng'olimu onyoonyolagawa. Ndabidde ddala ng'oligagamba nti omuliro guugwo bagambye ogenda guyita. Okwonoona kyeki? Okwonoona okimanyi? Ekibi kyeki? Okutambulira mugati ali mateeka ga Katonda ge yatunga tutambuliremu. Eri amazima nze ngamba okwonoona ekibi bwe butakkiriza Kristo. Wamukkiriza. Ate ndi naye yayogera Wamukkiriza. yali mu kwogera naawe. Mpozi Okristo w'emityana. Kristo tayinza kwogera bw'atyo. Ndibassaako birwayi bala bya Mwoyo Mutukuvu. Kindness, humility. N'okwogera obulungi kirabo kya Mwoyo Mutukuvu. Kyatalina. Kakati amazima bwe wabaayo omuntu yenna mu ggwanga lino nga musumba ababuubuuka ng'ennyenje ng'alina obukkakkamu nga bw'olaba nkozesa nga njogera n'essimbo obeera ompaayiriza. Ekyesimbo kyo kirina ekyo nakyo kirabo Mukama akola. Lindako essimbo lye liriwa. Ate obukkakkamu. Era nga bw'olaba maama oyo mukkakkamu. Kati ono si mukkakkamu. Naye mukkakkamu ne waba ayogera ng'olaba atidde geena akyeta mu ngeri enkakkamu. Banaye Sharon mweraba tugenda kutandikira wano. Naye nga tetunnamala bw'atalokoka ye negeyeena bati basuubuzi na Ifulisi. Tagenda kumuwona. Anya kukkiriza obulamu n'abuwa Yesu n'addamu n'ayatula kubanga ekisawo ekiri. Bayibuli egamba buli kanaku ekisa kiba kipya. Ku byonna byayogedde byonna byannyonnyodde.
tokkiriziganyiza naye sina kyekazana tewali wadde kyayogedde bayibuli agifuula kifuula nnenge abika yasoma yarudikya mweraba banange mweraba songerako mweraba